Lero mumanya selebu nkuletere Akshay Kumar ngono muzanyi wa filimu okuva ali mu ggwanga erya India. Nkwaniriza ku Falke Official mukutu wokka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku selebu wano mu ggwanga Uganda ate ne wabweru wa Uganda, muzanyi wa filimu, muyimbi oba munnabyamizannyo. Subscribinga wano ku mukutu ate nga nkakasa tugenda kusigala nga tukutuusako bufirimu obuzannyiddwa mu Luganda nga bwa butundutundu wamu ne comedy. So kugambye olunaku olwaleero kuleetedde Akshay Kumar. Ono nkugambye muzannyi wa filimu wali mu ggwanga erya India era nga amanyikiddwa mu nsi yonna mu abo abalabi ba filimu bamutegeera bulungi, era nga ekisaawe kino ekya filimu akimazeemu emyaka egisoba mu 3 era nga azze alabikira mu filimu nnyingi nga omuzannyi ate era n'okuba nga kuliko kwezo z'asobodde okuba nga ajja nga producer wamu ne awards ez'enjawulo zazze nga awangula mu kisaawe kino eky'okuzannya filimu. So eyo gwe tugenda okuba nga tulaba eki ekimukwatako ate tusobole okuba nga tweyongera omumanya ffe ababadde batamumanyi naawe abadde amumanyi ate obeereko ekipya ky'obeera nga omutegerako omwaka guno ogwa 2024. Tugenda kutandika n'amannya ge tulabe emyaka gye paka ku bugagga bwe era nga njagala okutegeeza nti erinnya erimanyiddwa obulungi ye Akshay Kumar naye ng'amannya ge amatuufu ye Akshay Ali Baisha era ng'ono yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi gwali gwa 9 omwaka gwali gwa 1967 nga twogerera ssaawa zino alina emyaka egy'obukulu giri 57 mu 2024. Yazaalibwa ali mu kibuga ekiyitibwa Amritsar mu ggwanga erya India era nga kimufuula okuba munnansi w'eggwanga eryo erya India. Njagala okutegeeza nti eddiini gy'agoberera oba eddiini gy'akkiririzaamu yeyo eya Punjabi Hindu era nga musajja mukulu ono muzannyi wa filimu, film producer, mufumbi ate era nga stunt performer, voice actor, presenter ate era nga martial artist. Akshay Kumar obuwanvu bwe buli fuuti 6.1 ate era nga azitowa kilograms ziri 8. Omuzannyo ogusinga okumunyumira ye wrestling ate era nga ebimu ku bintu ebimutwalira obudde bwe mu biseera bye eby'eddembe kuliko okuba ebifaananyi ko n'okusiiga ebisiige, okuwuliriza music, okwambuka ensozi wamu n'okuwuga. Bwe tuba tweyongeddeyo mu maaso n'okulaba amasomero Akshay Kumar ge yasobola okuba nga yeeyungako, njagala kutegeeza nti high school ye yagisomera wali ku Don Bosco High School, bw'atyo n'asobola okuba nga yeeyongerayo n'agenda ku college eyitibwa Guru Nanak Khalsa, wabula nga njagala kutegeeza nti teyasobola kuba nga amalako n'emisomo gye era yasobola okuba nga nte afuluma essomero, bw'atyo n'abeera nga yagenda mu kibuga ekya Bangkok yasobola okuba nga nte asomera martial arts era ng'eno mu Thailand yasobola okuba nga amalayo emyaka 5 egijjudde era ng'emyaka 5 gye yasobola okuba nga amala mu Thailand yasoma martial arts wamu n'okuba nga yasoma Thai boxing. Bwe tuba tweyongeddeyo mu maaso n'okumanya bazadde ba mwana mulenzi ono Akshay Kumar kuliko Aruna Baisha ng'ono ye maama we era nga naye yali film producer wabula nga yafa omwaka gwali gwa 2021 ate nga taata we ayitibwa Ali Baisha ono nga yali musajja munnamagye era nga naye we twogerera ssaawa zino yafa. Njagala okutegeeza nti Akshay Kumar alina muganda we omu bw'ati nga muwala ayitibwa Aluka Baisha. Bwe tweyongerayo mu maaso n'okumanya biki ebimukwatako ku nsonga ez'obufumbo, njagala okutegeeza nti omwaka guno ogwa 2024 Akshay Kumar musajja mufumbo era nga mukyala we ayitibwa Twinkle Khanna nga bano baafumbirigana mu mwaka ogwa 2021. Akshay Kumar wamu ne mukyala we Twinkle Khanna balina abaana babiri era nga kubo kuliko omulenzi n'omuwala nga omulenzi ayitibwa Alvu ate omuwala ng'ayitibwa Nitara. Kati bwe tuba tweyongeddeyo maaso n'okumanya ddi lwe yatandika okuzannya firimu, njagala okutegeeza omwaka gwali gwa 1987 bw'atyo yasobola okulabikirako mu firimu eyitibwa Aji era nga omwaka gwali gwa 1991 bw'atyo yasobola okujja nga omuzannyi ow'olulango oba omuzannyi eyeetengeredde mu firimu eyitibwa Sugandi ng'eno yafuluma omwaka gwali gwa 1991 bw'atyo n'asobola okubeera nga nte mu mwaka ogwa 1992 yasobola okujja ne firimu eyamufuula ow'ensasagge oba omusajja ow'enjawulo ng'eno firimu eyitibwa Kiradi. Nga bwe nkugambye nti Akshay Kumar yatandika okuzannya firimu mu mwaka gwali gwa 1987 paka ssaawa zino akyazannya firimu. Nja kusaba gwe omuwagizi wa Akshay Kumar era nga oli mulabi wa Indian movie era nga ozaagala, nja kusaba obeere nga nte olikinga video eno wamu n'okuba nga teweerabira kubanga osubscribinga ku mukutu Falke Official osobole okuba nga osigala nga ofuna video eziri mu ttuluba bwe liti.
Kati bwe tuba tweyongeddeyo n'okumanya firimu ki ze yakazannya nga zo zaali za njawulo nnyo ku sayidi ye, Akshay Kumar azze ng'azannya firimu nnyingi wabula mu ezo kuliko firimu eyitibwa Elaferi ng'eno yagizannya mu mwaka gwali gwa 2000 era ng'eno firimu yali ya classic comedy oli yennyini eyo firimu yali y'amaanyi nnyo ku sayidi ye. Kuliko firimu eyitibwa Padman ng'eno yagizannya mu mwaka gwali gwa 2018 ng'era kuliko ne firimu endala eyitibwa Bull Briar eno yagizannya mu mwaka gwali gwa 2007 ng'era nayo comedy horror movie. Firimu endala ku ezo zisingidde ddala okuba nga zimufuula ow'enjawulo kuliko eyitibwa Special 26 eno nga yali ya 2013 era ng'eno firimu yali ya bubbi. Firimu endala bagiyita Airlift ng'eno yagizannya mu mwaka gwali gwa 2016 era ng'eno yali historical drama. Otwengerayo mu maaso n'okulaba awards mmeka wamu ne nomination omukulu ono Akshay Kumar zazze nga afuna bukyanga atandika okuzannya firimu. Njagala kutegeeza nti Akshay Kumar bukyanga atandika okuzannya firimu yakanominatingibwa emirundi 51 wabula nga ku egyo mirundi 51 asobodde okuba nga nte awangulako awards 48 bukyanga atandika okuzannya firimu era nga ku ezo kuliko award eya National Film Award for the Best Actor era ng'eno yamuweebwa ku firimu eyitibwa Rustom wamu ne Airlift eya 2017. Njagala kutegeeza nti Akshay Kumar yakalabikira mu firimu 105 ng'era ku ezo firimu 105 zazannye kuliko firimu 133 nga azizannye nga omuzannyi ow'olulango, kuliko firimu 17 nga azze nga omugenyi oba guest appearance ne kubeerako firimu 38 nga zino abadde producer waazo. Otwengerayo mu maaso tulabe firimu ki zasembyeyo okuba nga alabikira mu mwaka guno ogwa 2024. Akshay Kumar azze nga alabikira mu firimu eziwererako ddala wabula nga ezimu ku ezo ezisembyeyo mu mwaka guno ogwa 2024 kuliko firimu eyitibwa Kelo Main ng'eno yaliriizingibwa mu mwezi gwali gwa 8 ennaku z'omwezi nga 15 omwaka guno ogwa 2024 ne kubeerako firimu eyitibwa Safaira ng'eno nayo yaliriizingibwa mu mwezi gwali gwa 7 wamu ne firimu eyitibwa Bad Mayani ng'eno yaliriizingibwa mu mwezi gwali gwa 4 era omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Ko ne firimu esembyeyo nga yegenda okuba nga efuluma mu mwaka guno ogwa 2024 era ng'efuluma mu mwezi gwa December nga 2 eyitibwa Welcome 3. Ezo ze firimu Akshay Kumar zasembyeyo okuba nga nte alabikiramu omwaka guno ogwa 2024. Bwe twengerayo mu maaso n'okumanya ebyobugagga bwe bukyanga atandika okuba nga nte akola akasimbi, njagala kutegeeza nti ebyobugagga bya Akshay Kumar mu mwaka guno ogwa 2024 bikubisibwamu okuba miliyoni 340 nga zino za dola oba kye tuyinza okugamba $340 million era nga zino sente azifunye oluvannyuma lw'okumala akabanga akawererako ddala kumpi emyaka nga 3 ng'ali mu kuzannya firimu. Ono alina endorsements nnyingi nnyo okubeera companies ezimuwa obulango, okubeera ambassador owazi companies ez'enjawulo wamu ne kampani ye nga omuntu gy'alina eyitibwa Ari Entertainment era nga eno nayo ereeta akasente akawererako ddala. Oyo yabadde Akshay Kumar, sigenda kuba nga nte neeyongerayo nayo okujjako okuba nga nzirayo nkuleetera celeb omulala oba omuntu omututumufu ky'olina okuba nga nte okola ku subscribinga ku Falke Official. Sigenda kuba nga nsukkawo okujjako okuba nga nsaba Mukama Katonda akunkuumire. Bye bye.